Essula ey'omukaaga. Mukama n'amugamba Musa nti, kaakano bw'oliraba bye ndimukola Falaawo, kubanga n'omukono ogw'amaanyi alibaleka era n'omukono ogw'amaanyi alibagoba mu nsi ye. Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti, nze yakuwa. Nalabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna, naye mu linnya lyange yakuwa saamanyibwa nabo. Ne nyweza nate endagaano yange nabo okubawa ensi ya Kanani, ensi ey'okutambula kwabwe gye baatambulamu. Nate ne mpulira okusinda kw'abaana ba Isirayiri Abamisiri be baafuula abaddu, ne njijukira endagaano yange. Kyova obabuulira abaana ba Isirayiri nti, nze yakuwa, nange ndibaggyako emigugu egy'Abamisiri, ndibaggyirawo obuddu bwabwe, ndibanunula n'omukono gw'endigolola n'emisango eminene. Era ndibeetwalira okubeera eggwanga, nange ndibabeerera Katonda. Nammwe mulimanya nga nze yakuwa Katonda wammwe abaggya mu migugu egy'Abamisiri. Era ndibayingiza mu nsi eri gye nayimusiza omukono gwange okugiwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, ndigiwa mmwe okubeera obutaka. Nze yakuwa. Musa n'agamba bw'ati abaana ba Isirayiri, naye ne batawulira Musa ku lw'obunaku obw'omwoyo era ne ku lw'obuddu obukambwe. Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, yingira ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri abaleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama ng'agamba nti, laba abaana ba Isirayiri tebampulidde, Falaawo anampulira atya nze atakomolebwa mimwa? Mukama n'agamba Musa ne Alooni n'abalagira eri abaana ba Isirayiri n'eri Falaawo kabaka w'e Misiri okuggya abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri. Abo gye mitwe gy'ennyumba z'abajjajja baabwe. Abaana ba Lewubeeni omubereberye wa Isirayiri, Kanoki ne Palu, Kezulooni ne Kalumi. Abo bye bika bya Lewubeeni. N'abaana ba Simyoni, Yemweri ne Yamini ne Okadi ne Yakini ne Zokali ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. Abo bye bika bya Simyoni. Ne gano ge mannya g'abaana ba Leevi mu mirembe gyabwe: Gerusoni ne Kokasi ne Merali. N'emyaka egy'obulamu bwa Leevi emyaka 137. Abaana ba Gerusoni, Libuni ne Simeeyi mu bika byabwe. N'abaana ba Kokasi, Amulaamu ne Izukali ne Kebbulooni ne Wuziyeeri. N'emyaka egy'obulamu bwa Kokasi emyaka 133. N'abaana ba Merali, Makuli ne Musi. Abo bye bika by'Abaleevi mu mirembe gyabwe. Amulaamu n'awasa Yokebedi muganda wa kitaawe, n'amuzaalira Alooni ne Musa. N'emyaka egy'obulamu bwa Amulaamu emyaka 137. N'abaana ba Izukali, Kola ne Nefega ne Zikiri. N'abaana ba Wuziyeeri, Misayiri ne Elizafani ne Sisiri. Alooni n'awasa Eriseba muwala wa Aminadaabu muganda wa Nakayisoni. N'amuzaalira Nadabu ne Abiku, Eriyazaali ne Isamaali. N'abaana ba Kola, Asira ne Erukaana ne Abiyasaafu. Abo bye bika eby'Abakoola. Eriyazaali omwana wa Alooni n'awasa mu bawala ba Putiyeeri, n'amuzaalira Finekaasi. Abo gye mitwe gy'ennyumba z'abajjajja b'Abaleevi mu bika byabwe. Abo ya Alooni ne Musa bali Mukama be yagamba nti, muggyeyo abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri mu ggye lyabwe. Abo be baagamba Falaawo kabaka w'e Misiri okuggya abaana ba Isirayiri mu Misiri. Abo ye Musa ne Alooni bali. Awo ku lunaku Mukama lwe yagamba Musa mu nsi y'e Misiri, Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, nze Mukama, ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri buli kye nkugamba. Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama nti, laba, nze sikomolebwanga mimwa, Falaawo anampulira atya?